Omulungi yakomeda kwanda Rose Media uje nkwaniriza nakona kubaza emirimu gyonna gyotusakengala mukwana subscribing tweyanza nnyo bambi tata naba subscribing ateka notification bell buteka videos zino berenga oziraba mu budde video gimpereka like commenting ko mukwano tuberenga tutambulira wamu banango lwali created gwe area president Museven ne mukyala we Janet Museven olunaku lwajjo nga bazemu ne bakuba ebirayiro nga bajaguza emyaka 50 nga bali mu bufumbo bannanga abantu abenjolo bafudde ne babayozayoza okuli Pastor Sempa era nga babagamba nti babadde kyakulabirako kirungi bafumbirigana biki mu budde obuzibu naye era naffe tubayozayoza munnange olw'okutuuka ku kkula ly'obufumbo ery'emyaka 5 ate ye Bobiwine naye ne mukyala we Babi nabo bakuziza emyaka 12 nga bali mu bufumbo bambi nabo tubayozayoza nabo babadde kyakulabirako kirungi wabula olunaku lwaleero Bobiwine ayugumiza ekibuga Mbarara omanyi yatandise tuwa ye ey'okulambula oba okutalaga eggwanga Uganda naye ng'asookedde Mbarara abantu babe bamulaze omukwano bamwaniriza mu bitiibwa amaanyi gabadde mangi naye bw'atyo n'asowolayo olunyankolero lwonna lwabadde ayina era bambi katumwagalize obuwanguzi mu kutalaaga eggwanga wabula bana NUP waliwo omukyala bawadde amagezi ku butya bwe banaakwatamu ensonga ya Bobiwine poliisi bw'eneeba emulemesezza okutambula ogenda mu bitundu eby'enjawulo gana amagezi gasaana ogawulireko mukwano nja kuba nkuterayo vidiyo eyo ogirabe ate ye mwana mulenzi sami naye avuddeyo n'agamba nti ekiboozi kye kiri ki stand kye baali bakoze ne mukunjambu yali yashiba akikomeza asobole okwenyigira mu programu ya Bobiwine ogenda kubanga obiraba ensonga eno nze nno nagirabirawo nti yali stand era emboozi eyo nagiraba nga yali ya bulimba kakati mbu babadde batulaga nti bannayuganda tetulina byakola naye asazeewo emboozi eyo agikomye nti yali yashiba asobole okwenyigira mu programu ya NUP eya president waabwe principal okusobola okutalaga eggwanga wonna gy'anaaba agenze byonna kankutereyo mukwano osobola okubeera ng'obirabako mukama omulungi akunkumire beera bulungi eyekumide ku Under Rose Media. Bye. Give you this ring as a sign of our marriage. With my body I honor you. All that I am I give you, and all that I have I share with you within the love of God our Father, Jesus Christ, the Son, and the Holy Spirit. Amen. You ready? I give you this ring as a sign of our marriage. With my body, I honor you. All that I am, I give you. And all that I have, I share with you. Within the love of God, our Father, Jesus Christ, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tiwa President Yoweri Kaguta Museveni ne First Lady owekitiibwa Janet Kataha Museveni tubaagaliza era tubayozayoza okutuuka ku myaka 50 nga muli bafumbo. Nze ne mukyala wange tusazeewo okuweereza obubaka buno eri mmwe nga tubayozayoza. Mubadde bazadde, mubadde bafumbo era mwe first family. Amaaso gaffe gonna gatunuulidde mmwe. Bwe mubeera nga muli bulungi eggwanga libeera bulungi. Mutuzaalidde abaana abamu ba pastor, abalala businessman, abalala bajaasi, abalala abafuzi. Tuweebaza nti mukuzizza abaana. Ate n'ekirala tubeebaza nti kala tulina n'abazzukulu, tulina generation ey'abazzukulu abo batunuulidde. Olugendo lubadde lwangu, mwafumbirwa mu 73 biseera bizibu bya dduka naye mubadde wamu okutuusa kati. Mu myaka gyammwe 50 tubayozayoza naffe ng'abafumbo tubayigirako. Baby, this is not just a song to you. It's a promise that I will stick to you, be good to you, true to you. Kakati gwali eyo ng'ogamba mbu simanya ng'oyogeza ebirimi. Tuli wakati mu Mbarara. Oba bano bavudde Kampala simanyi. Oba bano b'e Kampala simanyi. Adiwe naba bude muge, mona wake chimole chimeze mumpokoto, mone yakonanga, no we know.
muzite kimanyiti bolemera kumalako ebigambo bwowulira biwakanye mulage kukyagulani omuntu babanga azoganyeyo people power webale munonga kutwakira abantu bambara ekingoma mwakireba akakagoma karubendera nabanara mukateranga hunama akakagoma karubendera nabanara mukateranga hunama chiche chifawe kansimerwanga abo mukisogo tenda tukutendereza Yesu oli mwana gw'endiga people power our power people power our power Ruhange isitwe ruhango mana ruhango moyo oikwera nitusaba moyo ikwera sumolize otwebebe simanyangu tulabana bawe aimuka Rahangano w'amaanyi nyina kubagamba ati tuli aha ab'okusima kwa Museven mmanyi tituli aha ab'okusima kwa muntu yena tuli aha ab'amaanyi g'abantu ab'amaanyi ga Ruhanga mwebale munonga nishabe lizoba munzikirize ngamba olugankole emixing manyi nti omuntu wavuga emmotoka ennene bw'oba tosobodde kumushayalingira message eno kimugambe bw'aba asobola okukikkiriza nga wankyukakyuka singa muwulira nabagambye mbagaye mu vidiyo ewedde nti Museven ne mutabani we Muwoozi bafulumye mu ggwanga tebabalimba mu Museven essaawa ya leero ne Muwoozi bali mu ggwanga kubanga buli kyakola Museven ffe tukitegeera bulungi nnyo ne bw'aba ali mu kunaaba Museven afulumye eggwanga ne Muwoozi olw'ensonga eri gye baali bagenda okugula ebyokulwanya ssente baali bakyawoza nsaliraako kati batutte ssente ku sayininga babawa ebyokulwanyisa okusinziira kye balabye Mbarara Museven agenda kukozesa abasirusiru be bwenanga bakulaye gye baani abo aboogezi ba poliisi bajje bananaagire okusinziira ku roadmark eziriwo pulezidenti gy'agenda okutambulira Bobiwine nti batidde olw'okuba ekiri Mbarara era beebuuza okuba nga gwe mulundi ogusoose abantu ne bagiika bwe batyo olwo omulundi olwawalala wagenda wulira Museven kyagenda okuyimirira yakole order eri abasirusiru be abamwogerera babulogazi bagenda kunoonya yawo bidiversion ku social media benanga bagenda kuyisa kutwala order eri abasirikale baabwe basobole okumubulookinga mu kkuba erimu naye bafuutu soja bo bategedde ekyokukola era abali ku mulimu egyo bategedde ekyokukola tekitwetaagisa kukibannyonnyola wano naye eno message egenda erimu abalina ebimotoka ebinene ebyamafuta tuleera biki ebyo twala tugende bwe muwulira nti Bobiwine bamuganye okugenda wonna waaba alina okugenda buli luguudo wooli buli kifo mwoli oba oli Kaleerwe oba oli Mperere oba oli Masaka oba oli Kiboga oba oli Mityana oba oli Luddawa kwata emmotoka eyo woowuliridde information eyo nabagamba bannayuganda mugule vuvuzera mugule firimbi mugule ngoma nembagamba mugule obubonero obugenda okubayamba mu lutalo luno naye mbasuubiza nti ffe tetugenda kulwana Museven alimba mu abantu abavuga ebimotoka ebinene wonna wonookiwulira kwata emmotoka weefuule nti oweta gikiike mu kkubo vaamu n'ebisumuluzo tambula ogende gwe kwata bukwasi namba plate ya mmotoka ogitereke otulage nti ogitadde mu kifo kyonna kyonna wonooba ogitadde ku ssimu yo obeere nabyo muwulire bye mbagamba bwe muwulira nti Bobiwine balina we bamuganya okugenda bw'oba oyina emmotoka ennene no message y'abamotoka binene
kwata emmotoka gikiike mu kkubo wonna nga tewali kitambula. Twagala tulwanyisa ebikolwa, tetwagala ku bantu kukubwa masasi ga bwerere Museveni nga bwategese n'Abanyarwanda b'okutemaatema abantu. Mmwe mukwate emmotoka muzikiike mu kkubo kubanga Bobi bajja kuba bamuganya okugenda gy'alaga. Mukitegedde ekintu ekyo. Bannayuganda mukyajinga amasimu gammwe mubeere sitede kubanga twagala ntebe. Mbine ebbange. Basebo ne bannyabo mugamba mutya amanya yenze Sami mukwano gwa mukwano go abamu gwe mumanyi nga CEO da Might Family. Nzize wano okubategeeza ku mboozi ebadde etambula ey'omukunja atasera ne King Shiba ng'era mu mboozi eyo mulimu ekibuuzo Sami walya towalya. Nzize okwogera ku mboozi eno mbategeeze ki ekigenda mu maaso nti na lwaki tetukyasobola twala mboozi eno mu maaso ng'era nsaba omukunja atasera awamu ne Ganjani Ame awamu n'abawagizi bo munzije mu mboozi eno kati saawa ya leero sikyasobola kugyenyigiramu, sikyasobola gitwala mu maaso kuba ebadde ekutte bannayuganda omubabiro ne Kabaata kennyini akulaga nti mu live ze yali akoze emboozi eno ebadde ekoze nnyo oluvannyuma lw'okugikolako emabegaawo n'egenda mu bantu 4,500. Kyatwewuunyisa nnyo ne kitulaga nti bannayuganda mwetaagayo omuntu alinza okkulumya omutwe mpaka ng'ofudde kubikwatako. Mwatulaga nti temulina nnyo byakukola, mwatulaga nti mwagala nnyo ebintu bwe bityo. Kale naffe ne tusigalamu n'ekiboozi ekyo nga tukyakinyiitiza. Kibadde kigendera ddala ng'era tulina ne series ze tugenda okuleeta. Twakuleetinga ekiboozi ekyo olw'ensonga y'okuvuma Shiba olwakatambi akafuluma ng'akuba mukunja ne mumuvuma nnyo ebivumo bingi. Mwamuvuma mu Lulugwala, mu Luwalabu, mu buli lulimi mwavuma nnyo King Shiba. Kati ngaffe abamanyi nti King Shiba omutwe si mulamu kyatuluma kwe kunoonya engeri we tubajja ku mulamwa ebivumo ebyo musobole obigabirako mukunja naye mu muvume omuntu n'akuyamba biki. Kale ekintu kyaffe kyakola mwasobola okulekerawo okuvuma Shiba. Naye ekiboozi ne kituuka ekiseera ne kinyuma era tubadde tukyakitwala mu maaso mpaka olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga lwe yavuddeyo n'ayisa etteeka oba n'agezaako okulaga tuwa eya Uganda yonna egenda okutambula ng'aggulawo woofiisi ze oba woofiisi zaffe ez'ekibiina kya NUP oba woofiisi zaffe eza People Power oba woofiisi zaffe ez'enkyukakyuka. Kuffe ab'enkyukakyuka tulaba ng'omukulembeze yatuwadde federo kubanga owerera bw'oba oyina woofiisi ow'eggulu ng'oyina woofiisi ekyo ekintu kiba ky'amaanyi w'otuukira n'otajja ku kitebe ekamwokya oba ku kitebe Makerere. Kati mu mbeera yonna mbasaba munzije mu biboozi byammwe ngenda kuba ntambuza omulimu guno ogw'okunga abantu okwetegekera omukulembeze nange kennyini okwenyigira mu show zino ezigenda okubaawo ez'enkyukakyuka. Kale ebiboozi byammwe mbisitoopinze. I'm sorry mwenna ababadde ba following ekiboozi ekyo. Munsonyi.